Bulinga ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri buli mwaka, Uganda ejjukira omujulizi Ssaabalabirizi Janani Luwumu. Ssaabalabirizi Janani Luwumu yayingira mu byafaayo bya Uganda mu mwaka gwa 1977 nga yakola nnyo mu kulwanirira eddembe ly'abantu mu biseera bya Amin Dada. Mwaka gwe gumu Ssaabalabirizi Luwumu yasisinkana bannaddiini banne ne bawandiikira Pulezidenti Idi Amin Dada ebbaluwa nga beemulugunya ku kitta abantu ekyali kigenda mu maaso mu ggwanga, wabula nga ye yali omutwe omukulu. Oluvannyuma lwa Pulezidenti Idi Amin Dada okufuna ebbaluwa eno n'akataayi tekasala nga Ssaabalabirizi akimiddwa mu maka ge, abasirikale abamutegeeza nti babasindise okukebera oba ng'alina ebyokulwanyisa ewuwe. Abasirikale bano baagenda naye, kyokka amawulire agaddamu okuwulikika ku ye gaali gategeeza nga munnaddiini ono bwe yali afiiridde mu kabenje k'emmotoka. Munnabyafaayo omu atayagala kutegeerekeka yategeeza nti Pulezidenti Idi Amin Dada mwene ye yasindirira munnaddiini ono amasasi agamuggya mu bulamu bw'ensi ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri omwaka 1977. Wano Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda wasinzidde n'ategeeza nti okuva ku lunaku olwo ebyobufuzi bya Uganda byakyuka era nga kyekyaleetera n'okumamulako gavumenti ya Ssaabayeekera Idi Amin Dada. Mu biseera Luwumu we yafiira, Church ya Uganda yali eteekateeka kukuza myaka gye yali emaze mu Uganda era ono n'alangirira ng'omujulizi asoose mu ggwanga. Ssaabalabirizi Janani Luwumu yazaalibwa mu mwaka gwa 1924 ku kyalo ky'e Muchunyi mu disitulikiti y'e Kitugumu. Yali musomesa wa primary okutuuka mu mwaka gwa 1948 bwe yagenda mu ggwanga lya Bungereza okusoma amasomo g'amadiini era olwakomawo mu mwaka gwa 1966 n'afuulibwa Ssaabawandiisi w'amakanisa ga Uganda mu Mambuka. Mu mwaka gwa 1974 Luwumu yafuulibwa Ssaabalabirizi w'amakanisa agali mu mawanga nga Rwanda, Burundi awamu n'agalinaanyeewo. Guno gugenda kubeera omulundi ogw'amakumi 40 nga Ssaabalabirizi ono ajjukirwa era ng'emikolo gya kubeera e Muchunyi mu disitulikiti y'e Kitugumu Ssaabalabirizi ono gy'azaalibwa. Basirika Sarah, KTV Amalindirire.